Kakati bameka abali eyo nga gwe newe mujja omukwatagana. Bameka abali eyo nga gwe ne mujjawo mwasalawo mukwatagane mulabirire bbawa mmwe mulabirire baze. Njagala mu commentinga mu comment section ngambe nti CEO nina mujja wange ne simulinaako buzibu tukwatagana tussa kimu mubuuza ambuuza ewe ngendayo nanga nkyalira bameka awo mu comment section we mbaagala. Kakati akatambiko olaba kano abo boolaba abakyala abalina omwami abazannya bajja na bajja omu ye nnamba emu omulala nnamba bbiri. Oyo golaba ali mu kwepena ye Ssenkulummandwa oba Ssemaka gwe twandiise bazee waabwe. Abakyala baneno baasalawo ennugu n'obujje babiteeke ku bbali balabirire omwami waabwe era bakwatagana bulungi nnyo ba mikwano. Babadde bali awo ne bagamba banange mwami tuzannyemukko. Ssemaka Haji n'agamba nzani agananga babebi bange bangambe tuzannyemu era ne bazinga akapiira. Bwe bazinza akapiira ne bamugamba genda mu ssenta ne batandika okwepena nga beepena ne Haji. Haji golaba oyo ali mu kwepena ne bakyala be ababiri. Ali mu kwepena bali mu kwejjukanyaamu ebiseera bye bayitamu mu buto. Banange waliwo ekintu ekisinga okunyuma nga kino okulaba nga Haji ne Hakize bbiri bali mu kuzannyamu bali mu kwepena. Mwe bakyala bajja abali eyo mubasindikira malogo mubasuula ddalu mubasuula mubatta busi nenga musobola okukwatagana ne mulabirira bbaawa mmwe obufumu ne butambula bulungi nnyo naye n'abalabirira bulungi. Naye abalamuli omugamba nze sifumba na mujja wange ono Haji akwata bakyala be n'abateeka mu maka gamu. Era bakyala baneeno bonna ne bakkaanya nti ekyatuleta kulabirira musajja. Namba emu labirira bba waffe, namba bbiri labirira bba waffe. Tewali kwesosola, tewali mpalana. Era buli kimu kitambula bulungi. Kati njagala mmanye kummwe abandaba. Ani alina mujja we ng'akwatagana naye oba mmwe temwagalira ddala kumanya by'abajja bammwe mwakoowa. Omanyi osobbeereyo nga gw'ogamba nze tombulira mujja tombulira. Mu comment section awo wenkwagala. Kankutuseko video ya Haji ono ne Hakize bbiri nga bali mu kwepena bali mu kuzannyamu video nkusaba gimpereka like itambule tuke ku buli muntu video yiyo. Mamá, bebé. Kakati ndowooza video ng'eno ejja kuba wamuko ekyokuyiga nti newankubadde oyina mujjawo we mweri akambugu we mutalima kambugu musobola okukwatagana naye ate temusobola kukwatagana mujjawo nga baawammwe tabakwataganyizza tekisoboka. Omusajja yalina okukwataganya bakyala be ababiri lwakuba nti abakazi b'ennaku zino temukikkiriza mugamba oyo abeere eyo nange mbeere newange. Ekirungi buli omu n'abeera ne privacy ye naye ekisinga okuba ekirungi kwe kuba nti bajja munnange bakwatagana lwakuba nti waliwo ate omuntu gwe nawulira agamba nti tewali kintu kisinga kuba kibi mu maka nga bakyala bajja ababiri kubanga bakwatagana nga ba mikwano oba buzibu nnyo eri omusajja nti omusajja yenna alina abakazi abasukka mu omu. Bw'oleeta mukazi owookubiri nabanga mukwano gwono namba emu weeraliikirire tandika okweraliikirira. Ate abala bagamba kirungi kati nange simanyi wiikizi weeki ekirwa kyekiriwa. So naye nga mwenna abalaba vidiyo eno akatambi kano nga bw'okalaba kuba kafaananyi nga yeggwe weeteeke njogera ku bano abakyala bannamba bbiri njogera ku bannamba bbiri ne bannamba emu naye nga mukimanyi mulina bajja bammwe mwe abatalina bajja bammwe newe mutampa ndowooza yammwe
kuba mmwe mukimanyi mujja agamba nti ha nze tonnyumiza ebya mujja wange taagala kumanya kati gwe wenna ayina mujjawo okwatagana naye oba buli kaseera mubeera mu kulwana mubeera mu kwesindikira amalogo mubeera mu kwevuma mubeera mu kwerangira mu kweraga mu kwekakasa nti omusajja nze mulina omusajja bw'obeera naye waka ng'olyoka okwata bu vidiyo ng'olyoka olumya mujjawo ng'omukubira amasimu agamutiisatiisa akatambi nga kano temusobola kukola bikalimu lwakuba nti ebiseera bino bye tulimu omusajja bw'aba ne mukazi we omukulu afuna gy'amuzimbira oba gy'amupangisiriza then bw'afuna n'ennamba 2 era afunayo ne gy'amupangisiriza kati kiba kizibu nnyo bano bakyala bajja okuba nti bakwatagana naye omusajja asobola okufuna amaka amanene n'ateekamu bakyala be ne baba nga batambuza bulungi ekintu gye bali ababikola kati ono omusajja asula ne bakyala be babiri mu nnyumba emu ndowooza alayinza obba yajawula ennyumba eyo nga buli omu yamuwa ekiyungu kye n'ekisenge ekye naye ng'ennyumba bateeka okuba nga basula babiri basula abantu 3 mu nnyumba emu kale bakyala be babiri basula mu maka gamu obanga gali kumpi so naye bonna bakwatagana ba mukwano bakkaanya balabirire omwami so nammwe mubayigireko mu kifo ky'okukwata omwana w'abaana otandika okumusindikira amalogo mu kifo ky'okukwata mujja otandika okumuvumaavuma mukwatagane mulabirire omwami wammwe kubanga ogenda kuloga mujjawo omutte togenda sigaza musajja tosobola kukwata mwana w'abandi n'omutta omusajja n'asigala ng'ali ku sayidi yo nga ggwe so kibeere kyakuyiga gye muli nti ebintu by'ensi bino tebibeemazaamu abakyala bali eyo nga temulina bajja bammwe eno vidiyo si yammwe nammwe abasajja abatannafuna bakazi bakubiri nammwe mubeere ne bakazi bammwe omu anjogera ku baana abalina bajja baabwe nga tebakwatagana nabo nga mujjawo temuli makambugu ke kaseera mukwatagane mulabirire balo wammwe mulekerawo ebintu by'okwesindikira amalogo n'ebyokwerumaŋŋana okitegeera so embeera y'obwetyo bweri kakati njagala ndabe mu comment section yawo abantu abagamba nti nze CEO nze mujja wange gyali naye tukwatagana bameka abali eyo nga gwe ne mujja omukwatagana gwe oba okomentinga mu comment section yawo tusobola okuba nti tulaba waliwo abantu kugamba ebintu ebizizi nga tebibimazaamu CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala genda amaaso n'okuba nti ate osubscribinga osobola okuba nti tosoba buli vidiyo yimankutereddeyo eyasubscribinga edda asante sana webale nnyo webalire ddala ate nabakutweyungako just genda awo wali akagambo subscribe kakonemu kagenda kuletera akadde kali awo nako kakonemu kajjemu personalize okateeke mu all nti ofune notification buli vidiyo yimankutereddeyo eba ejja bulungi ku ssimu yo nobanga osobola ate okutulaba eno y'ensiboko y'amawulire g'otagenda kusanga bantu wala wona wona mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba